abayimbi bano ffe betwenyumirizaamu balina ebintu nga 2 oba 3 bye bakola nze ebitansanyusa. Ekisooka bakimanyiiko nti nabo baatandikira eno ne bakimanya nti music si mwangu, naye ebiseera ebisinga batutuulirira nnyo okugeza bwe wabeerawo akasente k'abayimbi nga kazze abayimbi bonna olwedde nabo mu mitwe gyabwe mu bwongo bwabwe bakimanyi nti buli tawuni kanso oba buli nsonda ya Uganda mulimu omwana nga muyimbi. Olwedde mulimu abaana abayimba naye nga tebalina na mulimu mulala nga nabo bandyagadde balye ku music waabwe. Ba Eddie Kenzo ne babeera n'ekibiina kino ekya Federation nti bakwatira ku bayimbi kyokka ne bakugamba nti gwe osooke oggulewo akawunti obankinge oluvannyuma nnyo ate bakuwe. Ate gwe oyagala nteekeyo sente ezange ozikolemu amagoba ate omale oddemu mpole kati byeriki ebyo ezizo oteekeyo ate mmale azizaazeemu ate amalampe ate ng'abeera mpoze aba tangabidde akuwola buwozi abeera mpoze. Kati nze neŋŋamba nti mbutuufu tebasobodde tuyamba nga ffe abayimbi. Ate n'ekyokubiri nti ensonga nkulu nnyo balina okumanya nti buli tawuni kanso oba buli municipality wano mu Uganda oba buli city eyinamu abaana abali mu ghetto ababeenyumirizaamu nga babeegomba oba babeegwanyisa nga nabo baagala bafuuke nga bo. Sinakindi nti nabo gye bali kale bo tebandyagadde nti beegulumize nti baagala kubeera nabo mu Kampala naye nabo mu kitundu kye balimu bandibadde nga babakwatirako ne tusobola okubeerawo nga bwe ŋŋamba nze njala nyimbire mu Lyantonde. Omuyimbi yenna yina agenda okuva eri ng'amanyi nti ne Lyantonde erina abayimbi baamu nga bw'olaba ba Rage ab'embalala. Nze era ekisinga okunjagaza Rage oyo kulaba nti akoze kinene okusitula music ya Western ate n'atagisuulira kugivaamu kubanga bw'ogoberera abayimbi naddala ng'abo ba Red Mariam bwe baava mu mbalala nti bagenze e Kampala emikisa gy'ewaabwe baagigenda wala nnyo tebasobola kuyimba na kuzzaako nnyimba ndala. Naye Rage asobodde okubeerawo n'abeezaawo music y'omu Western ate n'ekimwagalira nti ntegeeza ki nti naffe wano mu Lyantonde tulina okubeerawo ng'abayimbi baawo wano okitegeera. Kati bwe mubanga mumanyi nti Lyantonde erina abayimbi baawo olwedde nga mufunye akasente k'abayimbi lwaki temutukwatirako oba naffe ne mutujjukira ng'abantu kubanga osobola okukolera omuntu ekintu kuba oli yaŋŋamba nti omuntu okuwa ettooke osobola okulirya ne liggwawo naye omuntu bwaddira n'akuwa ekitooke n'osimba oyo omuntu oba omubanjaki nga tewali. Kati bo tebatuwa ssente kuba ssente bayinza ogamba ati abavubuka biki tetumanyi biki bayinza ogamba nti mujja zirya ziggwewo ate muddemu mukole ki mwagala kikali. Bo kye banditukoledde kiri ekintu ekyo kimu bandizze bulungi ne batuyita batumiitinga mujje ne tubabuulira ebizibu byaffe kuba naffe tuli bantu nga bo bwe babeera beetaaga ssente ne beekubira enduuli eri ewa pulezidenti n'abawa nti mugende muyambe abayimbi kale naffe wandibadde awo nti batujjukira kale ne bamanya nti tusobola obbagamba byonna ne batabitukolera nti byonna tebasobola bisobola naye ne bagamba nti tubakoleddeyo studio ne tugikwasa gundi oba ne tugibakwasa ng'ekibiina oba ng'abayimbi baawa mwe mumanyi oba mugenda kwesasulira abaproducer babakolera naye ne tumanya nti naffe mutufuddeko naffe mutulwanyeeko ng'abayimbi b'e Lyantonde. So si kubeera eyo balina n'ebirala bye bakola baddira ne babategeka wano kya bulijjo eno process gye ndimu oba nze
kwega nti nkyali muyimbi muto sibe kiri nti nabo bakiyitamu bakimanyi nti kinyiga naye ekisinga okunnuma n'okunyiiza bamanyi bategeka wano olumala otuuka wano nga bagenda kuyimba kasita kusanga ku stage amanyo gaabwe bukyali mu bujjeeyo bagenda mu bujjeeyo nammwe buyimba biki bye buyimba kati n'otunuulira ggwe eyandibadde nga naye gye yava akimanyi amanyi ekintu kyekiyitibwa upcoming be batuleetera n'okutujogesa bano abantu baffe abandi badde nga batuwagira because n'aleetera n'ennyimba z'okulaga nti si nnungi ng'ate nze nkimanyiiko nti tewali bano abayimbi abasinga bano abayitawo abo abaakuba akajji ne bayitawo ebiseera ebisinga ng'oggyeko nti sibajevunye naye ng'oggyeko okugamba nti nno bo baakola erinnya buli kyayimba kiyitawo buyisa oba bakiwuliriza buwuliriza nze kyemmanyiiko abaana abayitibwa ba upcoming abo be batuulirira be batayagala babamanye abaana bayimba osobola okuwuliriza abaana bano naddala kati tulinayo omuyimbi waffe bamuyita Kaziwad kati buddira music wa Kaziwad n'omuwuliriza n'essaawa ya leero n'omunoonya kyova olaba nkugambye nti Mulyantonde temukyali muyimbi kati owuliriza ennyimba z'omwana oyo Kaziwad message azirimu anti kati labayo Kaziwad oba naye kati simanyi kiki muti gwe gwamuggyako ddogo kiki Kaziwad naye sinamanya oba wali mulimu eyamulyola akagere sinamanya naye mbadde nkyakulaga abayimbi abo abanene nti balina okutuyamba baleme kubeera nga batunyigiriza singa baba bafunye ku ekyo ekiyamba abayimbi batugabanyizeeko naffe tufunemu ate balina okimanya nti buli nsonda ya Uganda eriko abayimbi baayo bino pulezidenti byabeera nga akyala mu zi district ez'enjawulo nga tebanaba kukola pulogulaamu y'abayimbi ab'e Kampala babeere nga basooka kulowooza ku baana beeyo b'ekitundu ekyo kye bagenda okubeeramu pulezidenti kyagenda okubeeramu kubanga omwana bw'omuteeka ku pulogulaamu n'ayimba yadde tagenda kuyimbira pulezidenti naye bw'oba omutadde ku pulogulaamu ka budget ako naye n'afunako emitwalo 10 tosobola muwulira nti ate yabbye emwanyi za gundi tosobola wulira nti yatemye ettooke lya gundi oba okiraba nti obeera omuyambyeko naye bo baagala bave e Kampala bajje bayimbire wano kyokka nga naffe tuli bayimbi ba wano nkulidde wano ze wano Mulyantonde natuukamu mu mwaka gw'2014 muno kati saawa zino mba siri mutuuze nnyo n'okukula nkuze nkulidde wano abaŋŋamba nti okuze nti ogezze nti ofunye envi mu kirevu wano nkulidde wano si nze mukulu ali awo naye nga ebiseera ebisinga mbimaze wano nti kati ndi mwana wa kuno ni mwana wa wano ndi mwana w'Eryantonde naye bava e Kampala bo bamala otuuka ku show yonna eriwo baagala mmwe babayimbe bayimbe bayiseewo ebyabwe olwedde bo babamanyi n'abantu okuyingira bayingidde nga basasulidde bo okitegeera eri bwe baba bazze kuyimbirako pulezidenti abeera yabasasudde olwedde bo banene ne sente ze bakuba sente nnene naye nga naffe tuzaagala waakiri ku miliyoni 5 nange njagalizaayo ka miliyoni kamu bwe kati nange ngambe nti Eddie Kenzo oba Bebe Cool ku bayimbi b'Eryantonde bambi yatukwatirako n'atuwaayo ka miliyoni naffe twetaasa kaakati singa babagamba nti kubanga gye bujja ffe ng'abayimbi be bayisaamu eggaali ezo ffe bayimbi abagenda okubasikira kubanga kyabulijjo nabo bagenda okuyimba abayo plana singa bagamba nti Lyantonde nti abayimbi baayo mwenna mukolemu kasako ekibiina tulaba nti nawo era si kakusika muguwa bagamba nze nkakulira nze ow'amaanyi okiraba nakyo ekyo kisoboka okubeeramu okusika omuguwa nga kw'amaanyi naye ekibiina ng'ekibiina kitera okubeeramu amateeka gaakyo buli kibiina kiba n'amateeka gaakyo kitera okubeeramu amateeka gaakyo
kakati ogenda kwefuula ow'amaanyi tukuleke ofuuke ow'amaanyi wakya bulijjo abantu beepikapika ne beefuula ab'amaanyi naye ne bakomekereza bibalemye kati bwe tukuleka ne weefuula ow'ekitalo n'ofuuka ow'amaanyi ne tukukwasa nti tukulembere kasita okolamu ensobi nga tukuggyayo kuba ffe tubeera bangi ate ku ggwe yadde gwe oba otukulira naye ffe ate tuba bangi tusobola okuwakanya ne tukuggyayo okutuusa lwe tufuna omutuufu nti kiri nti ekibiina kibeerako constitution nti omuntu tasobola kuddira n'atunda katugeze nti badde batuwadde nga audio production nga batuwadde ebyuma omuntu tasobola kubitunda kuba bibaamu amateeka gabeerawo wabula bino ebyobukulembeze bino gwe kasita okolamu ensobi nga tukuggyayo ate nga tuteekayo profesa nga naye tulaba bwakoze eki kubanga wano abantu balina ebibiina ate weebiri bitambudde emyaka n'emyaka kati nga bano abasajja ba takisi balina ekibiina kyabwe balina ofiisi wano mu taxi park ate etambudde bulungi erimu amateeka buli mwaka balonda ne balonda ne bagamba kati gwe tulonze ne bakuba n'obululu ne balonda ne bagamba kati yatukulembera yakola kino naffe tusobola okukifuna bwe tuba tufunye materials ezo ebyuma naffe ne tufuna engeri gye tukikolamu naye ne tubeerawo nga si kubeerawo nga batusuula message ejja kutuuka bulungi ndaba n'obudde butambudde nga tumaliriza master planner Muyimbi oyinza okubawo nawo nga tebategedde Muyimbi ayimbye ennyimba mmeka okitegera bulungi webale nnyo ennyimba nyina ennyimba zange eziwerawerako ezimu za video endala za audio naye eza audio nsuubire ekirabika zeziriko ng'ennyingi nyina oluyimba lwe bayita Mukombooti oluyimba olwo lukyasinze okuba era mu nnyimba zange Mukombooti lwe luyimba lwekyasinze okweyimirizaamu lwe luyimba lwe mmanyi nti lujja kuntuusa ku kyenjagala Mukombooti nga kati yanti kakirabayo kasogamba nti luno lulwe singa mu gundi zo zonna abantu ndowooza tuweemu ku gundi ku ngeri yakapera kuba nze master plan nguma nkona kanyimbiro no wange kuba yasingira abalungi zono namfuna ng'ekirabo my baby haki ya Mungu namupenda nekirosula mulota nga bakyali bange agawalayi bamusombye ebyokulya kambirekenzi twenywere Mukombooti ne dansi tukone nga bwe baleeta Mukombooti atayagala bamunyige tumuyire Mukombooti gamba dijja sabule akayimba ka Mukombooti nze njagala kuzina naawe naye ate tonkuba mugongo nze bye binnumya obwongo zina je njagala nkuwe sente oba ne wolero ni mu banka nkuwe pese toddamu kukaba njagala nze kukuba embaga ne taata omugambe ne maama omugambe mbwenteze ndeese njagala tusambe pulute bonkube golo mu kitimba nga ffe bagole mu katimba tutambule siromaki zono ye yatwala obwongo ono yalya sente zange kamwongere ne laavu mulaga amapenzi manitulo kakanye obusungu bwakyobwo zali sala zange okukufuna hamba ofumbire ab'ebigambo tubaleke ebyo boogera nze tebintiisa gamba taata ne maama mbu beetegeke sente ze ndeese nze bwenti bwennyuma masyuti ekifaananyi nga puuli nti we akayimba kaani ako akayimba kange nze kennyini master planner ate yakawandiika writer yenze kennyini nze muwandiisi wange akayimba ako kalungi nnyo bairawe kayimba katambula kati tulina Mukombooti tulina oluyimba lwe bayita akayinja k'omukwano yes
tulina oluyimba lwe bayita Baby Girl zina ninawo oluyimba kubanga nze wemba nnyimba ntera okumixinga si kubeera eno ate ne neerabira ab'ewaffe alinayo oluyimba lwe bayita Ekidongo oluyimba olwo nalwo lwa traininga nnyo oluyimba olwo ninawo n'oluyimba olupya lunayimbiddeyo Abanankole lwe bayita Entuwa ya Nkole bazawo Abanankole basakinge ku luyimba olwo Entuwa ya Nkole kayimba kalungi ate nako kagenda kunkolera mu Western okitegedde kagenda kunkolera mu Western kayimba kalungi bakanoonyeeko ku YouTube channel yange nkozesa Master Planner Music UG bw'onsaakinga ku YouTube channel yange ojja kubanga ofuna ennyimba zange zonna Master Planner Music UG akayimba ako kalungi Entuwa ya Nkole Entuwa ya Nkole manyi woba mulungi yegambira mpola toyenda bakuyomba ogamba noseko ine ravu yabakira niyo rukundo yabamawe nkulitwe konka bahati nibakunda kuyomba okimuhabura ayesoza aine rapu nagamba kumuzindaro na voriyo mwe kafakaro bwiranira gira tugende tomberaka okitegedde gira tugende tombera omwata gwaffe usigireho nyimwebazi ogutaterire ogwo omwata gwa hagati gwagutumbirwe n'emitumba tekuzara bana mangu gira tugende tombera omwata gwawe usigireho nyimwebazi ogutaterire ogwo omwata gwa hagati gwagutumbirwe n'emitumba tekuzara bana mangu abantu bahati nyowe bakanshobera tibenda ngubareba abantu bakundine egirukunde yanje ne ya sweet otakajeta rukundo yebichori omwisiki w'emichwatura yechurize amwenya mutaye mura agamba nateta bakamukuza kurungi niyo rukundo etari mukurwana Abanyankole nitumanya kuwana oba kwetereka tama kanje deka nkwete sweet muyembe oba nkuwana ebitine na mugasho yaman kayimba ke kubaka Entuwa ya Nkole yaman oyimba nnyo omukwano kisi gukubonyabonya nnyo kirabika omukwano gwava butonga gumbonyawo ebyaddala omukwano gwava buto ayinjako omukwano omukombooti lwa laavu zonna laavu omukwano gwava butonga gumbonyabonya naye ekintu ekikyasinza okunnuma n'okunkaabya amaziga wakuba nti eyali girlfriend wange okuva mu buto bwange bamuwasa nga sinza amuwasizza okuva mu buto bwo okuva ku myaka emeka okuva mu buto bwange mu myaka ndowooze omanyi mulimu emyaka gy'otuuka n'obanga otandise okwegomba kale mulimu emyaka nga age yo bw'ogituukamu ng'osobola ogamba nti ono ye girlfriend wange obanga omwagala newe mwandibadde nga temuyina kyemukoze kuba omuntu ayinza okukwatamu bibi n'agamba egyo emyaka wali otandise okukola ebyo kati nze okuva ku myaka ndowooze gyalinga nga 14 awo mu kavubuka ogimanyi nimba nga nafunayo girlfriend wange nga mutuufu omuwala oyo nali mwagala nnyo n'essaawa ya leero ne bw'alibanga akaddiye n'emusanga ku mutima gwange ndibeera musanyufu gyali zino essaawa gyali yafumbirwa walala nze nagenda okubanga ng'omuntu akuze n'ogamba nti koofune ku maka nga baamututte dda nti kyokka ekyasinga okunnuma kale nagenda okusanganga ng'ate mukulu wange yali agenda omuwasa neŋŋamba kale waakiriko awo kyandibadde ekyo n'afuuka mulamu wange naye ate byonna tebyasoboka ne mukulu wange nenjagala nze essaawa ezo nali maliridde nga nsobola okumuwasa naye ate naŋŋamba ate kati ogenze kunnyingirira neŋŋamba owaayi sikola mpalana mu kika n'ensirika kaakati ate naye ne bamutwalako ekintu ekikyasinga okunnuma omuwala oyo nali mwagala nnyo nga bw'okiwulira Profesa olaba nti saawa zino yafumbirwa naye ne bwe ndimusanga nga tukaddiye oba ndisigala nga mu mutima gwange mwagala sina kirala kyemwagaza wabula nyumirwa okuba nga amulabyeko mulungi nnyo kirabika owulira
kyekintu ekyasinga okunnuma. Naye kasita ne gw'oyina era naye muki mulungi. Mulungi. Ne bwennyina mulungi buli kimu kirungi buli kimu mwenyimirizaamu. Asobodde okunzaalirayo ku baana. Naye. Ndowooza tuve wano. Kale mwenna mwebale kutulaba, mwebale kutuwuliriza. Naye ng'ebyokwogerako bibadde bikyali bingi. Nensuubire tugenda kukoma wano. Tujja kugenda tuddemu mpaka okutuusa abantu lwe banaatutegeera naye ffe gye tuli nenze mu Lyantonde ne music we Lyantonde nga mumutegedde nti kubanga omusajja naye akooye okubanga bamulekeredde okuyimba. Mu Lyantonde mulina okimanya nti nze muyimbi ali munzekka. Si bye bino bye tudda ku TikTok ne tugeegenya nti oli nze muyimbi nzekka ali mu Lyantonde. Amanyi nti naye gyali nti muyimbi mu Lyantonde aveeyo kamera zimulabe. Ekyokubiri nti tubadde na bingi byakwogerako biba bingi naye nsuubire tugenda kubanga tubeeyongeza. Kati omuntu ayagala okunfuna nsuubire oba mbawe ennamba yange esimu oba ngireke bagenda kuyitira ku mukutu gwo. Bayinza okuyitira ku mukutu gwo. Omanyi nti abantu tubawe ennamba z'essimu naye abasinga tebabeera ku mulamwa. Abasinga tebabeera ku mulamwa. Osobola okugaba ennamba y'essimu n'olaba ng'omuntu akusumbuwa bw'omukubirako naye mbadde njagala kubuuzaako sinakindi oli bulungi olijje nti weebale nnyo. Nze nsuubire nti omukutu gwo guliko ennamba ze z'essimu ate omuntu yenna abeera nga akikwasaganyizza naawe direct agenda kuba nga nfuna bulungi. Kati n'olwekyo abadde batuwuliriza n'abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abampeera omukisa tugenda kubanga atuddamu. Kale ono ye master planner bye byaleero mbagaliza okubeera obulungi.